bali bawangula abe Kalunga Butiko Kamanya awo na waliwo bananyi nebe wayo tewali gwe basasula ekisinga okutunenya wano naddala wana Buganda ne futi bbiri tuzirwanira olizigana kati linda tunatera okuggula luno olukadde kubanga buli ngeri yonna tulina okubeera ne kolas ku lukadde tekisoboka naye tugenda kutandika okuggulawo olina abantu batandika okugwana naye kirungi nze mu kulwana okwo okufunamu era bwe nali nzigula Jinja Kalooli paka Katooke paka Wamala era nabantu wana mu kooti na wano ndi ready nja kuggulawo tuyiwe kolas netwale naye nga tugenda kukola ebintu bino kulwa abaana tetumaze kikyotulidde mu nsonga kyabanja Katonda so bachairperson mwembi njagala kubeebaza tukwate omulimu guno tugukole ku lw'obulungi bw'ekyalo kyaffe ebyalo bibiri Maganjo weno njagala okubajjukiza temulina kolas no Maganjo ne Ttula temulina kolas na ate nga ewasinga ebirungi ne Ttula ne wali ebintu Silas musajja wattu ali ku bubbowa holo naye amazzi gagenda okutuuka nago kangogereko temugera Kasoge yatuwadde amazzi nabweru omwaka guno gugwerako teri ajja kuddamu kukaaba mazzi so tubeere nga buli kimu tukwataganira wamu muno temuli ddiini ggwanga oba ebibiina byabufuzi otegede munywani temuli biri byawedde omusajja yatutte emyaka ate yatugambye kuteebaka sikyo kati tujja kwebaka akugamba okwebaka ali mu nsinda naye negamba teri kwebaka ate kukola sente kuteeka mu nsala so nsaba chairman mutulidi ne tugenda awalala n'abatuuze ffenna tugende lumu tulabe omwala guno gyokukola ki tusaba tulindemu wano mukulu ntala aleeta lukoba injiniya asaba wano kubanga distance ajagala agenze dukuleeta that is okay baleete injiniya tugaidinge wabera waina no kumuru awoli mumeka kuti atano kuti atano nawe 15 ate Vita upanya mbadde simanyi olina mu kitundu kyange kati ndowooza bino bigenda mawulire gaffe director abono katulwane kati muberamu bayizi bafuma wali bagenze wali cannot tell me ekyolimba abayizi bali ye gundi kati yabadde nkwatiddewo
yaba nze nkule ey'ensonga okimanyi ugambye va mu buvubuka nga ndi mwana oli mufumbo wano ali muno so abaana babeera bawala bwe bakulu bwe bati all sizes naye abaana bano kitereka okuza ku meeting nga bwe yabadde y'ekyalo kyetaaga tudda mu ngero sino tuwandiika butte ennyumba zonna ezirimu abaana muddula eno Bano bazimbye masita woli wagenda okukutuuka bwoti kansala abantu bano mubayise bano babati bagenda kuvirayo wali yaliwo musumba wawe eyaze nga ali simaati talina yita ku bantu yitaawo tulabe omwala gwe kusomesa n'abakyala ku mwala Namufuna bufunyi ayiwayo ne tugumugogoza gwonna n'ennyumba ye ayiwayo tumufuna tumugogoza ye n'ennyumba ye contributinga kinene nnyo aguziba ne gaba nga tegatambula ne gabimba kati wali olaba oli ye yasuddewo na bintu bya nkoko bimaanyi byasobola n'oteeka ewuwe n'abikuŋŋaanya mu kasasiro ne babikima pima gwe pima luleke pima teka ku muti twala Gambo tekaza. Mujja batuuze tulambule omwala guno tukolere wamu mubone amazzi gano tuuze mujje tulambule omwala meeya waffe azze owekitiibwa Maseruka n'abakulembeze
tukola neyanziza nnyo okubanga amawulire gatutuuseeko wano kubanga bino byonna tubadde tubikola nga amawulire tegajja gye tuli bw'otunuulira embeera eriwo mu guno omulembe gwe tulina gino emiti tegikyakola tusaba gavumenti nawano tuterewo kakalavati aka bokisi okusinziira amazzi gye gava okujja eno nti kalavati eri ziri bokisi 2 wano ate tetulinawo wadde n'emu amazzi bwe gava eri gajja wano eno naye ebeera kidokolo bridge ey'okubiri ng'eri emu bweri wali tusaba busabi batuyambeko bakama baffe waggulu ku Nansana municipality ku divisioni n'aba district olutindo nga luno olw'emiti system eyo yaggwawo yaggwerawo ddala tusaba gavumenti nga mulabe ku kintu kino mutuyambeko ku lutindo luno luveewo ng'abatuuze vice chairman erinnya ogambya Ntale Muhammad assistant defense Maganjo ono ye vice chairman wa Tula tankene erinnya tugende Ndawula Victoria ani Ndawula Victoria basi ya person Tula LC1 banye tweyanziza nnyo gavumenti bwe tulowooza kutukolera omwala guno kituufu nejjo waliwo omuntu owa boodi yakuddeyo wano mu mwala guno gwa bulabe nnyo senga omuntu abadde atambula n'abako abantu abakyama bamugoba wano agwawo waliwo omukyala yagwawo ate nga yeetise nga babbi bamufubutudde okuva waggulu eri bane tuyanziza nnyo okutulowoozaako era nze nkubiriza abalinaanye omwala nti mukkirize kino kwagala butagala balina okubamenya babe nti batereeza omwala guno tube ng'oyimaano n'olengerewo akayimbayimba webale nnyo sse webale ddala olulabe buli wakati bw'olutindo kubanga abaana bayinza oggwayo oluusi amazzi gayingibula ne gasala erudda n'erudda n'ogamba owaye abaana banaakola bati obeera toliiwo ne weeraliikira olwaki lw'omwala guno kubanga gusala ne gutayize noera ne gugenda ne gugenda n'obeera nga nawe wennyini tosobola kukola ki tosobola kuyitawo kati tubaye tusaba bakole ki bagukole kubanga naffe era tuli basanyufu okuloba kuba bakoze eki bateeseza ekiteeso gy'okukola ki ky'ogukola erinnya ogambya nsigadde ndi musumba Mumbejja Mumbejjani Mumbejja Namusokali yetu erinnya Nakatu Hadija n'abakyala Tula nesimbyewo omwala guno gutukosa nnyo mu kubaana ddeka tugeze ng'enkuba ng'etonnye amazzi gayingirira abantu bayoola mayoole mu mayumba abaana bakosebwa nnyo naffe abakulu ate abaana balwala abantu bangi abagudde awantu wano n'olwekyo mutusaba mutudduukirire mutusobole nno okuzimba omwala guno n'ogugogola gugaziwe mutusuubira nti awo nti amazzi kugajja mu kutambula bulungi gagende gomu gye galina okulaga tweyanzeege amanya Nakatu Hadija ekituluma kati wali twamala okuzimba wajjudde kakati batuyisemu batyo omwala tenge eno tebanazimba kati amazzi gayite eno gayite eri mu masanyalazi wano teri bantu abaagala ku bagayise eri bo balina amagoba bakuba buloka wali obeera gwe wandikoze ate nze mmanyi yogera nti byoyogera kati nze simanyi ekizibu kyoyina omugga naye bino biraga nti balabanyisa amazzi guno si mugga abamu bataasa poloti zaabwe naye ate ojagala nga gakulukuta bulungi nnyo ku sipiidi yago eri nga gagenda omwala bagukwate baguzze gye gwali nsonga ki olw'enkuba nti bwe babeera nga baguzizze
zoni ebegenda kugaziwa nze kyensaba omwala bagukwate baguze gye gwali kuyita tugende maaso tujja kuwona amazzi simwala ogwo yanyonya bunyonye kyayagala amayumba g'abantu tugende ezi nyumba nimbya amatati onuno watunde eri gwolwanirira abaana b'amasomero be baliyo gwolwanirira amataffaali bamafuti g'abantu batafuti gawo ate bali baana b'amasomero kituufu maama bakole kyoyagala kati amasiro kyesiba desita etumye omugalo bugaziya waliwo esimba ebigundi ebinamujabirauliriza nze emyaka aga nga ndi eno desita etumye kuli mufuuti engezi oba nnyo obugazi era kati amulabu ki kumuwa sapoti kugwongeraku kole kinimbi kitimu omugga ng'amayi guli mugga eyaziba eyateeka ekikomera okuziba naye we gaali gayita amazzi tegayita ngakene gaali gayita bali we yatema kuliriza kyekugamba sabo kiyama be bazibaawo amazzi gatwala ebbanga tigatambula naye wali yakoze ne kabulija kamutwala mu kisaawe kye ng'ayita kuki ku mugga akati wali amazzi bwe gaabula nga tati tigakyajja n'alunguza ekisaawe kye naye n'atemba awalala wegadda n'agagaza bulungi nnyo omugga gulinga gwena kivuubu mugazi nnyo bwe guti kyangamba amazzi tegandise mu bantu bandigasalidde ku batusi ne gagenda eri abantu abataliyo jjukira ne tulina abaana abato amazzi gaba gatukosa n'abaana wetonya ku makya oba toolya emmere paka sawa olwo ne gayuwa we gaba gayuya obwana tunakusikiriza mu nyumba kutulamba kati mwe kiki mwagala twagala amazzi bagazamazzi bagasatirwanirira eri bantu gagende tabagaze no waffe mu bantu kyembadde ngamba taata erinnya lyo wamwoyo gwe Betina Tiba ensonga gye tusanze wano emu kwebonyabonya abantu n'amazzi bali abeeri eri wano tosobola kuddira mwala n'ogusimaasima ogwali gugenda straight n'oguteekamu zi s ziyu amazzi ate bwe gava eri ate gambuke ate gaddemu gaweta amazzi galina kuyanjalawa mu bantu tulina okuddira omwala ne tugukola straight ne gutambula nga bwe gwali gulina okutambula ng'amazzi tegakola teguwetaweta awo amazzi gajja kuba gatambula naye omuntu yenna yakola bino yabadde yeetaaga nakukwata kusiba eyatema bino n'atema omwala n'agujja gye guyita ate n'aguzza mu bantu ate n'agukola ate yeetaaga kusiba Ugandedde waka era omwala edda nedda gwe guno edda nedda gwe guno omwala ye bagabuzaabuze no wansi eriyo mukwe okutufumbwa okutuyingirira mu mayumba lwampungu baziwa obuzibu kwe bakufunda bakulu oguleka wano ndikugenda tunakusuuza ne ku gavumenti zezino nga katuusi baja katuusi nga baja katuusi oyo era kuyitamu mukatuusi okujja baguzibira omwo omugga tema mwala otegera yagenda tema omwala nga tumaze ozimba singa gwaliwo twaba tugenda kuleta sentima ye mukyamu wataguliwo twagenda okugulira era ne ku ndagaano tegwaliko mwala waliwo twagulira yakubuziza neya kati wetutuuka
abantu befe abamukwata naye yajja katika na akantu ngabo kalaba bwekati olesa omukola mwana eri kuberi gye tuvudde gonna ate n'okyogulekikobokwewano bujja kukyukire wano kubanga amazzi amayitirivu ago olafire mukulwana ku mazzi tetwandiyombye banditumye omumayita director okitegeera atwogere nga naye nga ku ssomero taliyo oli mukwano gwange nnyo wabulande kakiwa kano waliwo orchestra wali ofisi tatula mu ofisi abeera mu fimbo no sleep. What is here? You come. Come. Nyabo tufuule ng'abantu abazze gy'oli nga wakola ensobi. Leka kutufuula abantu abatalina makulu abazze gy'oli. Nila mulazi. We are not here to accuse you. And relax. Calm down. We are not here for this time. It is okay. Just calm down. I'm telling you what I'm telling you. We are looking at this all the way it starts. It's not you. And we are not targeting. Okay? Twagala to solve the issue. Ngaya abantu bonna. Ekiraba. Era tugenda kwekwata. Kwe n'abalala tukole ekituufu buli omu asigale ng'ali okay. It is okay. And the good thing, we have a technical person. We are not alone to debate bafeka nti bachairman twayise omukugu era agenda tugende. We can't take a decision now. Naye agenda tukolera report. To get out. I don't think we need to get out from there. Total. Engineer tuwabula. Kati omukugu ono agenda kukola report. Agituwe. Gw'omwala tugenda kukola. Tugenda kukola ki? Wagenda kubeerawo ebisikembwa mingi nnyo naki ne tulina okukola ekiki. Tugenda kutya. Kubanga nene gye tuyita ne gye tubeera naye waliyo abaayo era ne mukubo gye tuyita erikubo lyalina bannannyiniryo bazirimenye balukambuuzi paka lwe lutuuseewa
neliyita ewoddeko bano betukuze nabo buno bamanyi okitegeera katugenda kukola ekintu ekituufu nga tetukosa naye bwe baba bakosezzaako akatono kkiriza olina wala woofunira omwala ogwo nga twagukoze bulungi lino essomero ligenda kulinnya mu buli ngeri yonna zaate mbadde essomero tirikomawa owulira era nja kulyagala nnyo nja kukuyita because otuyamba okusomesa abaana ba gavumenti so bitugezaako kukola bisobozese abatuuze bano okuzaala abaana abalala bakuwe buli ensi beeta balume nga mwebase kuzaala abaana bulira mujja kuzaala abaana tubaleete mu desita nammwe abalala abali eri gye tugenda okugenda nga tuyita okusinziira kuona ripooti gy'anaaleeta tetugenda kuva ku ripooti ya mukugu kubanga tetuli baki bakugu waliwo byenjagala nze nga Masiro nti njagala butakoona ku muzeyi Cyrus naye nga obukugu bulaga nti nina omukola ki kati olina obugumiikiriza tulina obukola ki temuteekamu excitement temuteekamu kubeera nti gundi mwagala nnyo omukugu agenda tubulira oba tugongera eri oba tugawesa eyo ripooti ya mukugu kufenda tewali amanyi naye nga agenda gituwa ne bachairman nammwe abatuuze tujje tugibasomere ebyuma bitandika okukola tugenda kukola ne KCC ngenda gireeta kubanga yetuteera amazzi ku spenkoni gana gatutigomya mwami Sebinjoji mukwano gwange nnyo Dr. Sebinjoji ngenda mugaleeta ebyuma waliwo bye mujja okwekolera nga chairman ababuulidde ow'olukumi ow'ebitaano tukole obuntu bwaffe tunyumirwe ekyalo muwuliziganye ne chairman owattula ne chairman wa Maganjo B Maganjo A ku bintu byaffe eby'omunda bitusobola okwekolera tuwuliziganye mikwano gyange so bachairman bagenda bayitamu n'olukiiko lwabwe ng'oli amaze okutubuulira tugende kuba mumanye ekintu ekyo kirimu ssente cost implications gyokoma okugenda ewala ne ssente gyokoma okukola okumpi ne ssente okukendeera tuwuliziganye nazze mmanyi tugenda kukozesa kano kabakaho tekisoboka twetaaga eri ennene ddala ate malewo emyezi okolera ddala tugenda kutegeeza mami naye tofuna panic we are not for besta we are solving a problem eyebyalo ebimeka ebibiri ulidde so tufuna kutya bagenda kuŋŋamba bwe banaabalina ko kye bagambye we are going to talk about it nga tetwonoonye mulimu gwetukolera ku baana ate nga nawe okkiriza batuze okukolera singa wabeerawo ekintu so temufuna mwenna kutya nze nagula wano puloti tofa pressure ompulira ate teligenda kubaayo lukiiko lwe tugenda ffenna kukkaanya wonte tusobola ffenna kukkaanya kuba buli omu alina obuwunga buki bubwe owulira olwaleero bayinza okukunyigiriza enkya noonyigiriza kati kikambe musajja wattu munywanyi wange wengenda okuteeka gureda lazima nina okukosa naye ngaoyo mukwano gwange bwetuti kumwala guli mu buli ngeri yadda nina okukosa naye ate olina ebirala naye byojja okukosa abaki abalala agwe teri kirungi nga kubeera nga tuli bumu mu kyalo chairman njagala kubeebaza mu ebi chairman Tula ne chairman Tula ali ate bali gye twatandikira ku Kalunga Butiko kye baakaabanga kati naffe ekizibu kyongere twagala kifulumya kiyingire Kasangati twagala kufulumya Kasangati town council yebezina nago nga Kampala bwe yagatusindikira kanaffe twongerayo tuyinza okutwalako fuuti 10 ku plotiyo naye ekitundu kye kisigaddewo ne kifuna value okusinga mu fuuti 10 okimanyi ekyo awo wagenda kukala abamu bina ploti awo naye bwe tunajjawo bulungi amazzi ploti zamwe zijja kukendeeramu naye nga value erinnye naye nga ate nkalu tutegeragana so temutya mukwano sookera ddala kakene erinnya Buye Timothy engineer Nansana Municipal Council olunaku olwaleero nafunye okwemulugunya okuva mu bakulembeze olw'omwala gw'ettula oguli ku Kidokolo tugatta Maganjo n'ettula so twafuna contractor
yazimbawo box culvert, twin box culvert. Naye contract yali yakuzimba box culvert. Amazzi gayitemu kuba gaali gadda mu kkubo eganjalaga abantu bayitawo. So we are providing accessibility naye kati amazzi gye galaga gayingirira abatuuze. So tufunye omukisa okulambula omwala gwonna paka ku ssomero lya Desta Junior School, okulaba omwala engeri gye gwali kutambula ne kati bwe guli ne tugupima n'obuwanvu bwagwo nga guli meters 5. Ne tufunye okusoomoozebwa abatuuze abasinga b'enkooki nga baba bagufunza abamu ne baguziba ne gukyusa we gwandibadde guyise oba guyita. Amazzi ebiseera ebisinga gayita we gaali gayitira, ne bw'ogaziba wano nga galina kuyita era gaba gakulaga. So ffe ng'abakugu tukitutte mu maaso wamu ne bammeeya okuva mu Nabweru division nga tuli wamu ne bayinginiya okuva ku Nansana Municipal Council. Tugenda kukola report ne recommendations tujja following okulaba nga omwala guno tutaasa abatuuze amazzi agabayingirira mu mayumba gaabwe. Tukitutte, we are taking it up from now. Tugenda kulaba nga tukola butaweera. Kyekyo lwaki tuli mu Nansana, twagala Nansana ebe nga ye municipal esinga municipal. So amazzi gano tugenda gateekerateekera paka gye gagenda gye gatuuka. So by Monday report ejjabawo eri ey'enkomeredde ne recommendation n'obugazi bw'omwala. Neyanza nnyo neyanza. Erinnya ogambye ano? Erinnya Buye Timothy, Nansana Municipal Council. Nga ni contractor oba engineer? Civil engineer wa Nansana Municipal Council. Okay. Daniel Kasansula, kansala kiikirira ekyalo kya Maganjo A Nabweru division wa direct kansala. Tulina ekizibu ekisoomooza eky'omwala ogw'amazzi naye ng'amazzi gano gakuŋŋaana okuveera ddala Kawempe division ewa Meya Sserunjogi Mwogeza Ddembe. Omwala ogwo gwe baazimba oguva ku Spencon n'amazzi agazimbibwa okuva Ejjinja Kalooli Kolansoya ayambuka ku parish n'amazzi agazimbibwa kati omwala oguzimbibwa ogw'Emaganjo omupya oguva waggulu eyo gajja ne gakuŋŋaana ne gaba mangi. Kati box culvert ezazimbibwa Kalunga Butiko Kinaawa ne ku Cyumuna Mwana Muyambe zidumira amazzi okujja eno, naye eno wafunda nti otuuka ekiseera nga omwala ogumu bagulimamu ne guzibikira kati ate ne bagukyamya amakoona agawere 15. Kati twagala kugonjoola mwala ogwo amazzi gaddemu gatambulenga bwe galina otambula. Waluli gabadde gatambula nga amazzi matini naye olw'okuba nti ekyano nnyingi eziguyiwawo kati gwasukka okubeera omwala gulinga na mugga gujja ku mayanja ne gusuula mu mayanja wansi. So kati twagala tukanye n'abatuuze. So twafunye meya akulira eggombola n'abakansala ne tufuna ne municipal engineer okufuna endowooza oba entaputa y'omukugu engineer kyanaaba atubuulidde ekinaavaamu olwo tulyoke tukwatagane n'abakulembeze ab'enjawulo. Chairman ow'e Maganjo A Cyrus Kigundu, Chairman wa Tula Senkima, Mayor wa municipality, Mayor wa division Nabweru division wamu ne Mayor owa Kawempe division kubanga mukoka ava mu KCC ne mu byalo ebitulinaanye n'akose eno wansi mukoka gy'atambulira. So tuzzeeyo ekkubo nga lirambulukufu. Enkuba bw'ebeeto etonnya amazzi ganjala nga mangi nga tegasobola kuweta makoona ago ne gasaasaana wonna kati ne gammenya ebirime by'abantu bye baba balimi kuba basinga balimi ba bikajjo sukuma wiki envendiirwa abalala balinamu waliwo ne side eri amayumba. So kati ganjala ne gabimba paka ate kuba n'abali ekyengulukulukalu ne gabakosa. Era omwala ogwo gwe gumu gwagwamu omwana e Kawempe. Omwala gwe gumu omwana bamuzuula mu kyalo kyaffe ekya Maganjo nga mufu nga yafa amazzi ago gatta omwana naye yava Kawempe bamuzuulira eno. Kitegeeza bwe guba muzimbe nga mulambulukufu tuba tusobola n'oguteekako ebiziyiza abantu obalabula nti wano waliwo omwala naye bwe batebagutangidde tosobola mmanya.
ekizibu ekirala nti amazzi galina we gatuula kati we gatuula amazzi gaba galisitagana nti tegamuvinga ensiri zibiikirawo n'obulwadde bweyo busobola okweyongera obw'omusujja mu baana abali wansi w'emyaka 5 n'ab'embuto kati ate nekikosa so bwe buzibu obwo businga okubeerawo.